Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti and media beyond the newsroom omukutu semakoto okutusaako ensonga zisemasonga njagala okubalamusaako mwenna abalungi bagenda maaso n'okubanga mutugoberera mbetundu by'eggwanga ebyenjawulo yonna gye mugenda maaso n'okubanga muwangaalira nzedde niye abatuusaako ensonga zisemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpera like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi atuuke ku buli ssekino omwasobola okubeera nga agifuna ate era mu ngeri y'emu nkusaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala Evanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. mu kigambo subscribe bw'omala okone mu kado kajem personalize okate team nange usobola ofuna notification ku mboozi zonna enyovu ze tugenda maaso n'okubanga tukuteerayo kakati nno njagala okusabeera gwandaba otwegatteko ku mukutu gwa Deni exclusive ensonga zisemasonga gye tugenda maaso n'okubanga ate tuzimalira exclusive interviews ku bayimbi bo baslebu ebyobufuzi luddawa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu gy'atambulidde n'ewalala byonna tuba tubikuteereddeyo kakati nno omusumba amanyikiddwa nga Mukuye avuddeyo n'atabukira pastor oba Dr. Joseph Sserwada then kwoteeka pastor Tom ono ow'Emutundwe lwaki omu ku bo yafaayo n'agamba mbu yafunye okwolesebwa ng'ensolo simanyanga myufu bikoze bitya ng'agezaako okwatakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kwoteeka ne Dr. Joseph Sserwada bino nno bigenze maaso n'okubeera ng'ate bireeta enjuwo emberebezi naddala mu bakristaayo abo nno abalokole olwaleero pastor Mukuye ayanukudde Dr. Joseph Sserwada era njagala ngende maaso n'okuba nga nkuwa ebigambo bino byonna naye wabula nga sinnababbi kuwa njagala tutandikire wano ku bigambo by'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukomyewo okuvaako mu bitundu by'e Karamojja bw'atuuse mu maka ge magere asuuse kubeera nga yeebazaawo omutonzi abagenzi maaso n'okuba nga abatuusa kasooka mbikuweeko na bino obirabe then ate tweyongereyo. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP, people power, our power, our power, people power, Grano Padano, Grano One, Grano Padano, Grano One, Bana Mukulike yo, ngati muda mumukulikeyo twere twegezamu okutuuta banange tejja kusobola tujja kumalako lazima twagamba tulina okutuuka mu buli kitundu kya Uganda kyonna mu buli ngeri yonna mwebale nnyo mwebale yedda abanaye mwekubireko mu ngalo mwebale butapowa twebaze Katonda tukubireko Katonda mu ngalo zange yamanyi nti bannaffe abamu bakyaliyo abamu emmotoka ziri stak ne tuwuliziganya nabo batitenkanya okuvaayo mukulike eyo mugende mupowemu twenayo essaawa busaawa oza banange mulabye ekyomukisa ndabye nga bangi muze mu documentinga nga bwe tutambula twasimbudde agago ku ssaawa 11 n'ekitundu kati ssaawa zigenda kwera bbiri essaawa 14 14 hours twavuze 8 hours okuva Agago paka Gulu eringa flight okuva Entebbe paka London kati tukoze 14 hours okuva Agago paka Wano eringa flight okuva Entebbe paka California so embeera ya Uganda gyerimu so imagine businesses esala tubadde tunyumya ne tugamba kati omukazi nga balina mulongooseza ggulu nga lyagago ffe nga tuli mu Land Cruiser nene tumala 8 hours imagine omuntu wa bulijjo so tujja biwangula ebyo naye tugenda kutuuka buli wamu mugende mu recharginge bwe baaka massage bamama abaana
Manyi His Excellency Bobi Wine omu ku abo abakulembeze abakyazizza okubadde olwali abagambye babada jaligenda azoga abanyige akunyigemu kabazajo terere then yecha ate ziddemu zaabika emipiira. Anyway, kakati nno mu byonna ki lwaki nkujiddeyo video eyo tusooka obbakulisayo banywanyi mukuliko eyo nnyo nnyini ddala mu bitundu byagago ate era muno mu maboka g'eggwanga lyattu Uganda. Kakati banywanyi battu njagala okubategeeza ebigambo bino wammanga bw'owulira omusumba ng'agamba nti Kyagulanyi oyo namuloose nakoze ntya ogwo omusota biki olaayo waluminati n'ebigambo ebirala bingi nga bwe bazze babyogera mu statement ze zonna mu bigambo ebyo byakoze just mu minutes 2 ayogedde ku Katonda emirundi egitasukka wansi w'etaano, which means the guy is a God-fearing person. Muntu atya Katonda era amusaamu ennyo ekitiibwa. I don't know why some pastors bavaayo n'ebigambo ebiringa bwe bityo. Naye kansooke nkuwe ku video eno owulirize yino wano. Naye nabalabula ne mbagala tugenda mu kalulu kye abalokole balwana bwe bati bo bwe balwana nalabye nayolesebwa ne balimba nga covid yajja n'abatta yali abamalawo ddowa tuddowa nga tewali n'omu aloose n'omu kati batandikirawo nalabye naloose mukama nandaga yasoose nandeetera abantu 3 naye ebyo ebintu nze singa siki nandigambye abanupu temwanukula balokole mubandekere all these apostles. Naye let me forgive you. Gwani yaga nti gotegerera ekkanisa era longo time ago after era ng'abakulu babaliisizza ne wajjawo yatukyalira yabuuliranga enjiri ng'akola atukola ati baga is violent kati ebyo biseera nze nali mpagira Besigye yakolanga ekigalo nga nze njirabwe. So buli omu abeere n'eddembe ery'okubeera mu mbeera naye temuddira bantu kubakanga nalabye omusaayi nendaba omusaayi okufa atudde ku nsolo okufa ensolo gye boogera ya yero nendaba malayika ayitibwa kufa nga atudde ku nsolo eya yero. Kati ate gwe oyogera ebirala oggusa ensonga olw'obukyayi. Anyway, for you are protecting gays. Kati baleka abo mbadde tuze no kudda mu bibuuzo naye tetukyalina kye tweralikirira nnyo tetukyalina nze nkugambye ne bwompita buyisi n'ogamba jangu oba n'akafaliso kozi bagenda n'akafaliso jangu tugenda kukusiba jangu tukusibe wawagidde Kyagulanyi togenda nako musumba ogenda nakufa tebagenda nako mane nga agali agawaggulu bagenda nako. Kakati nze abooluganda abo waliwo n'ekirala era kyenjagala okutereeza before you begin on the question is kambabuulire mwenna abasumba abakozesebwa n'ofuuka mu blogger beera ng'olengerako mu maaso ng'oggyeko kino oba ng'oggyeko kino baako ky'olengera mu maaso. Omusumba Mukuye ayanukudde abasumba bano babadde bagufudde mugano ogugenda eri mu State House mali ensimbi ne badda bakube ekikopo balage nti mu butuufu ensimbi ze bagenda mu maaso n'okubeera nga babateekako nga babawa tezifa ttogge. Tulabyeko abasumba bangi nga babadde mu scandals z'amataka era nga amataka ago bagobyeko abantu. Tugende Rubaga wano waliwo ekyakyemu omusumba yasiba akatimba n'asibirayo n'abatuuze n'ekkubo n'ali bajjako naye nga kyali kibaddewo ddi mu ssemateeka omusumba okukola ng'ebyo. Naye olw'okuba nti basobola okukola ebintu ebyekizikiza ebintu ebifaanagana bwe bityo ojja balaba ng'ekikopo kye bakuba ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga bagenda maaso n'okubeera nga bano bye bakola nga bavumirira ababa bavuganya oli oba bagenda obasuza omugaati muki obajja omugaati mu ngalo oba mu kamwa. Kaakati ono Mukuye atutegeezezza nti ebyaddiwandiikibwa bigamba nti nendaba malayika ow'okufa nga atudde ku nsolo ya yero. Kaakati gwe ate atugamba emyufu wakikyawa Pastor Tom tunnyonnyoleko
lwakuba ekirungi kyenjagala ku Pastor Tom kiri kimu bwayogera oba mumukutte bubi oba butuufu taddamu kwogera aba yasirise nga yeesirikidde. Nina omukwano gwange omu recently like 2 weeks back yaŋŋamba nze ekyangoba okusabira wa Pastor Sserwada kyali ekintu eki okuva ke yatandika okulwana gavumenti eno koza te gavumenti yakola ki nti kino n'ekino 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 omusajja n'alyoka wana gavumenti eyo bwetyo nze okuva olwo nava mu kyaki ya Sserwada ne bwemba mpita mu ndeeba situnulayo konze mukama omubiri gwa Kristo wano we gutuuse kyokka ekyamazima bwe tutunuuliramu okuva mu mwaka ng'ogwa 2010 okudda emabega abantu abaalinga mu ndeeba awo nga bajjula ne bakubako bati n'olunaku olwaleero abantu bambi abali mu ndeeba ne mu main service weewuunya nebuuza oba kyekyatuuka ku basumba oyo muteeke ku mabbali ye Bugingo asiiba akuba Bobi Wine kuva ku makya paka lwaggulu oyo nno ffe twamumanyira abamu era n'abantu abamu bamumanyira nagamba maybe leave that one just he turned into a public nuisance just leave him like that. Naye mmwe ebyawandiikibwa abalina okubuulira abantu omulamwa gwammwe kuzaamu ssuubi na babuulira kudda kwa Kristo oba na kugenda mu ggulu so si kuba kubaganya nti wagira gondi oba gondi wabula ate gwe mutemu wagwo okulaba ebinyigiriza abantu abo n'oyogera ku biki ebinyigiriza abantu bo kyokka ate era mulamu wagwo nga gwe oba mutemu wagwo nga gwe okubeera nga waliwo asanyuka ne musanyukirako ko wamu nabo naye abantu bano bonna olina obbagatta awamu ebikolwa bye mukola abasumba bibi tebisaana. Naye kansooke nkwe ku bigambo bya Pastor Sserwada kati ni wanaowulirize. Waliyo ebintu ebigenda okusalawo akalulu kati ba president abeesimbyewo bonna beetaaga okubuuliza mu lujjudde batubuulire boogera ki ku bisiyaga ensonga yaabwe bagitambuza batya bwe wabeerawo n'omu gwe mudawutinga nti yayinza okuba ng'akolagana nabo oba yatwala dda sente zaabwe oba alizifuna mukkirize nti ku day 1 nga yakatuula mu ntebe ekyo kyasooka okukolako. Nze nzikiriza bwe nti nkikkiriza lwakuba nze era nsaba Katonda kubanga nkikkiriza lwakuba nakirabako. Nsaba Katonda Museveni aleme kufa mangu lwa nsonga eyo yokka. Nze eno gavumenti siina kyenjagalamu n'eki nina wensula nina n'emmere gyendya n'obuweereza weebuli naye neeraliikirira abantu besobola kukakasa ku nsonga ya bisiyaga. Paapa ono omupya tannaweza na myezi 6 mu ntebe yagguddewo Vatican bamaze emyaka 3 nga beegalira Vatican nti abasiyazi nabo bakkirizibwe mu kereziya nga abakkiriza. Paapa ono yabagguliddewo era wiiki emu eyise Paapa yabakkiriza ne bakola kye bayita pilgrimage nabo baalamaze e Roma era nabo ne bagamba nti this has been an effort for 33 years. Bakyogera ekitegeeza bapapa bali abaasooka abagenze bafaawe mabega bakigaana naye ono paapa eyafa juzi aterasikizibwa Omumerika yagenda amaze okwogera tubaggulirewo nabo ba Luganda baana ba Katonda nabo bw'amala okwogera n'afa ono gwe yatadde mu ntebe yagambye bugambe nti mubaggulirewo emiryango nabo bajje balamage. Ebifaananyi byafulumye edda amawulire gatambudde edda. Obukulembeze busobola okuggulirawo ekisolo ne mulwana nakyo ng'okukizayo kuzibu ate waliwo nga n'abantu abamu abagamba ate nze oba sibirya binkoledde ki se sibirya abalye compromise esooka yakugamba nze nga bwe sibirya abaagala okulya bakole batya balye. Compromise eddako egamba kati naawe
tandika okulya oba yigiriza abantu okulya liisa. Ebyo bye bigambo bya Pastor Sserwada. Manyi badde babawaako kakiliki katini neze nja kakilipu kati nze nkuwadde video namba Pastor Sserwada ng'ayogera ku bisiyaga, naye omulungi agenda maaso n'okubeera nga ongoberera era ng'ondaba ku BTN Media Beyond the Newsroom. Njagala ogenda maaso n'okutegeeza ebigambo bino wammanga okutegeera kuba gwe gy'oli. Pastor Sserwada bw'akeera ku makya n'akola statement bw'eti ng'agamba nti omukulembeze ajja asooka atubuulire ku bisiyaga. Tuyinza okugamba mu statement ya Musumba nti mutuufu oba tugambe mukyamu. Azooke mmala okusomera wano. Waliwo ko olupapula lwa mawulire. Yes. Ngenda kusoma mwezi 6 World Bank yagenda maaso n'okubeera nga eggalawo okuwola Uganda ensimbi okumala emyaka 2 oluvannyuma lw'okuyisa etteeka eryo. Wabula njagala okujjukiza nti abantu bano recently mu kuggalawo USAID kyalaga nga Uganda yali efuna ssente ezaali mu over 4 point something billions US dollar billions nga z'abantu bano naye nga ziyingira mu ggwanga lino. Ebisiyaga byagaanibwa era mu mateeka tebiriimu. Naye ndowooza bano ababiwattukability ate babipromotinga in one way or the other nti singa kati si byetunyumyako. Naye abaana abasiyaza abalabika ku zi TikTok nga beekola ebintu baali babakutte ddi lwaki temutuyamba ne mubakwata abo be mulaba ne tumanya nti amateeka gano gali hashi nga gakola nga tegagenda nyigiriza bamu n'abamu. Okitegeera n'ensimbi zaabwe muzeesonyiwe. Akantu wako oba okafuna simanyi gwoba onfunye otya, wabula nze njagala kwongera wano ku pastani Mukuye owulirize bulungi kulira wano. Abanupu temwanukula balokole mubandikire all these apostles. Naye let me forgive you. Gwani yaga nti gwotegerera ekkanisa era longo time ago after era ng'abakulu babaliisiza ne wajjawo yatukyalira yabuuliranga enjiri ng'akola atukola ati baga Mukuye is violent. Kati ebyo ebiseera nze nali mpagira Besigye yakolanga ekigalo nga nze njirabwe. So buli omu abeere n'eddembe ery'okubeera mu mbeera naye temuddira bantu kubakanga. Nalabye omusaayi nendaba omusaayi okufa atudde ku nsolo okufa ensolo gye boogera ya yero. Nendaba malayika ayitibwa kufa nga atudde ku nsolo eya yero. Kati ate gwe oyogera ebirala oggusa ensonga olw'obukyayi. Anyway, for you are protecting gays. Katubalika mbadde tuze nakudda mu bibuuzo naye tetukyalina kyetweraliikirira nnyo tetukyalina nze nkugambye ne bwompita buyisi n'ogamba jangu oba n'akafaliso kozi bagenda n'akafaliso jangu tugenda kukusiba jangu tukusiba. Pastor Mukuye agenze maaso n'obotola ebyama naye bannaye njagala tukkiriziganye mu kino. Kituufu omulokole asobola okugamba nti nalabye kino n'ekino nga kituufu yefunye vision oba wakwolesebwa. Ekyo sikiwakanya, nkikkiriza 100 ku kinnaakyo. Katonda ayogera, yes ayogera. Ne lwakuba obuzibu bwe buli abantu baddira endowooza yaabwe ne bagizza mu birooto ne bagifuula Katonda kyabagambye.
songa si kyabatumye. And my advice to pastors or all religious leaders, you should distance yourself from politics. If you have failed okwogera interests z'abantu abo boogenda maaso n'okukulembereramu. Bw'oba olemereddwa okulya ow'emyoyo, tuyambe amagandula ga Ssewali, yingira wa campaign lwatu. Tukulengera agago, tukulengera egindi, tumanye nti kati tosobola kusanga muntu muwagizi wa Nuupu ng'agenda tuula Bugingo amubuulire amugambe ki, buli kyayogera kimunyiiza. Kyokka Bayibuli etugamba jangu nga bw'okola ki, nga bw'oli mwenna mujje gye nkola ki, gye ndi abakooye abazitoowereddwa, mwenna n'abawummuza n'abazzaamu amaanyi, nze kitaawe w'abamulekwa bawa bannamwandu, mujje gye ndi. Kyokka ate mmwe mwongera tugoba gy'ali. Mulowooze ekkanisa temugenda zeesigaliramu. Baana ba taata, nze Deni, BTN Media, Beyond the Newsroom. Tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tugenda maaso n'okuba nga tukolako. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.